nange ntwala omukisa guno olw'okugatta ku buweereza bwa Mukama okwetooloola ensi yonna nga tukozesa enkola zonna ez'enjawulo. Olabika nga tumanyisa ensi Katonda gwe tusinza n'obuyinza bwe gy'ali. Ekituufu yali mu 2020 mu COVID ng'atandika. Ensi ng'eggaddwawo, gwali omwezi ogw'omukaaga. Kampani nga ziggaddwawo, naye nze kampani mwe nali nkolera twafuna olukusa olw'emirimu gye twali tukola nga gyali okusinga gibeeramu nnyo omukono gwa gavumenti. Kyetuva twafuna permission n'ebbaluwa okuva ewa RDC ebiseera bye baali bazigaba ne tusigala nga tukola. Twali tuzimba towers ne tanks ezo ennene zibeera mu bifo ebyo okusinga mu refugee camps, ebifo ebitaliimu mazzi. Naye we tutandika emirimu ffe mu butongole mu COVID twali busy. Katwali tulina emirimu egy'enjawulo gye tulina okugenda nga tutambula mu ggwanga. Omulimu ogwasooka gwe nalina okgendako gwali mu kifo bakiyita Madiokolo, ebibeera West Nile, oba Pakwach odde Madiokolo, branchingire Pakwach awo mu tawuni. Naye we tutuuka nga tuteekateeka olugendo lwaffe, nali nze ne mukama wange nga tutikka ebyaffe tuteekako generator ennene mu mmotoka yaffe Primo, tufunye olwo ebbaluwa okuva ewa RDC tutambuza. Tusimbula okuva e Kampala twolekera Pakwach. Tutandika olugendo lwaffe ng'emmotoka edduka bulungi, twevuga bulungi, anti olwo ebiseera by'emmotoka yali ebeeramu abantu 2. Tutuuka mu kibuga, wali omunnaffe omulala yali munnaffe naye nga tukola naye mu kampani, yali agenda okutuyambako mu kukola. Yali mukama wange nga yamumanyi, naye yali alina emmotoka ye mwe yeevugira. Ne wabula ye mu kifo ky'okukozesa zino ebbaluwa ze baafunanga ewa RDC, ye alina mukwano gwe nga Mejja yali akolanga ebbaluwa ye, eyamuyisanga mu buli wamu ku zi road block zonna we zaali, ye gwe yali akozesa. Kati bambi nga tusimbula olugendo lwaffe naye ng'asimbula. Tugenda, nze nali simumanyi, katusisinkana twali bweyale we twasisinkana, era ne tuli ekyemisana olwo twolekera oludda e Pakwach. Bwe tumala okulya ekyemisana, mu mmotoka ye nga muvaamu omusajja ow'amagye. Nga nze simanyi bifaako omusajja, ndaba yeetooloola awo, ffe tuli mu byaffe naye ali ku bibye. Bwe twali tusimbula, omwami n'ayingira emmotoka ne batukulembera kuba obudde bwali butandise n'okuziba. Naye nga buli we tutuuka avaamu ne tuyitawo. Buli road block ne webanga enzibu etya ye ng'avaamu nga batuyisaawo. Bwetyo ne tutambula olugendo lwaffe. Ne tutuuka e Karuma ne twolekera. Naye olugendo olwo lwalimu ebintu by'ebyeraga ebitali birungi. Twali twakasomoka e Karuma ku bridge, laba enkobe weebuukira ku mmotoka yaffe mu maaso awo, n'etuulako. Negaana okuvaako, ne tuyimirira ekiseera paka we yavaako. Enkobe bye bino oba ye gorillas, gorilla kyekyabuukira ku mmotoka yaffe mu maaso. Ne kivaako ne twolekera olugendo. We tugenda ne tutuuka e Pakwach waliwo game reserve eriwo. Obudde bwali bukutte. Ne tusanga elephant, enjovu mu kkubo. Ffe twali tetumanyi bifa ku bisolo ebyo, ne ziyimirira ku mabbali g'ekkubo. Ffe ne tuleeta buleesi emmotoka ne mukama wange kuba yali avuga.
kati naffe obaaziyitako ne bemera mu maaso ne batukoleranga sayini ku mataala nti tuggyeko amataala tuziyiteko nga tugaggyeko ffe tetwabifaako. Mukama n'atuyisaawo. Oluvannyuma ne batugamba nti mubadde muzitaanudde. Tezaagala laba kitangaala era zibadde zigenda kubalumba bubi nnyo. Mukama n'atuyisaawo. Ne tutuuka mu kitundu eky'Emmadyokola obudde bwali bwa kiro. Mu mbeera eyali enzibu ennyo era ne twebaka mu mmotoka yaffe kuba twali mu nsiko. Bwe bwakya ku makya ne ntandika emirimu egyantwala mu butongole ne ntandika okukola. Olwo ne lukya n'olwokubiri. Naye twali tulina emirimu mingi nnyo nga tulina ate okuvuga tuve e Madi tugende e Soroti. Nga tulina pressure y'amaanyi. Ekituufu namala emirimu mu budde. Oluvannyuma lw'ennaku 2 bwe bwakya ku makya ne nzirayo okukolaakolako obwali busigalidde ne mbumala nga tulina osimbula twolekera ate olw'e Soroti. Olwo twali tulina okuvuga tudde emabega twolekere tuyite Lira paka ye tunaagwa e Soroti. Ebyo byonna bigenda mu maaso ng'abantu baffe be twatambudde nabo tuli nabo. N'oyo omusirikale eyali yakolanga ekipapula kya munnaffe. Ekyo kipapula RDC yakigabanga yalinga license eyali ekkirizibwa omuntu okutambula. Kaadi ezo muzijjukira bulungi abatambula mu COVID. Kati we twali tumaliriza ne tubaleka nga bagenda tandika munanga agenda tandika okukola ogugwe kuba buli omu yali n'ogugwe gwakolako nga gwa njawulo. Twava tusimbula olugendo lwaffe ku ssaawa zaali 4 ez'okumakya. Ne tuteeka jenereeta yaffe mu mmotoka nnene bulungi ne tutandika okulabika nga twolekera olugendo olulala. Twali twakava ku sayiti we twali nga tuzze ku kkubo twolekera olwo e Pakwach. Twali twakavugako ekitundu kitono nnyo. Enkuba yali eri mu kufuuyirira. Tetumanyi kyatuuka ku mmotoka. Mukama wange n'aluuzinga control. Breeki ne zigaana osiba. Emmotoka n'agigezaako gitetenkanya ne bigaana. Emmotoka n'etuwabako kakana emmotoka n'etuvuunika. Era neyeefuula nemala neddaawo ku mipiira gyayo. Ku kubo yeffe abaaliko ffekka tewaaliwo omuntu mulala yenna. Naye kwaliko enzigi 2 eziteelookinga 2 ne zeelookinga. Kituufu accident yatuukawo tugiraba bulungi era yagenda okugwa emmotoka nga ffenna tuzirise. Bwe twadda mu mbeera Mukama wange naggula wuugi n'afuluma. Buli omu abuuza munne kyekibaddewo naye tekyakomaawo. Ngenda okwegiraagira omanye accident wetuukawo omuntu asiruwala nga tetumanyi buli omu kikituusewo, buli omu abuuza munne. Kati ye bw'afuluma alaba nze sifuluma. Naggulawo nekyusa sisobola kuva wendi. Ekyamazima nali mmaze okumenyekamenyeka. Mu kwefuulafuula okwo jenereeta yankuba nembetenta ekisambi. Imagine nali ntudde ku mutto naye ekijenereeta okunkuba oba mu motoka mu kwefuula okusobola okukuba ekisambi ekirina ennyama egumba ne limenyekeramu ddala. Kaali kabenje k'amaanyi. Jenereeta yalinamu amafuta ne ganjiikira nzenna. Eky'omukisa omulungi emmotoka teyakwata muliro naye ganjokya nnyo. Mukama wange n'asobola okusikayo jenereeta mu buzito bwayo nange nansika. Naye nga naye yali akosebwa. Awo omutuuze omu ye yajja n'atulaba n'akuba enduulu ne bajja ne batudduukirira
naye mu mbeera y'okutudduukirira awo katulo nga balwanyisa bulamu bwange kulabika nga banzirusa mu ddwaliro waliwo ka distance. Ekituufu emmotoka engeri gye yadda ku mipiira balowooza nti emmotoka esobola okuntambuza n'entwala mu ddwaliro Pakwach Hospital balabike nga bampa obujjanjabi. Era waliwo omutuuze omwe yagituulamu n'agitandika n'agivuga. Naye nga emmotoka yennyini yeetukubye wansi gy'ali mu kuvuga okuntwala okunzirusa bampa obujjanjabi. Tuba tugenda waliwo police station gye twasanga ne balengera emmotoka efunye accident nga mmotoka nvundu ate ng'eri mu kutambula ku kkubo ne bagiyimiriza. Emmotoka n'eyitawo ne bakuba mu maaso ne batuteega ne batukwata ne babuuza emmotoka eri bw'eti eragawa. Babanyonnyola nti emmotoka efunye obuzibu naye tuddusa mulwadde ono mu ddwaliro afune obujjanjabi. Bagamba ate emmotoka efunye accident ate gyemutwaliramu mulwadde kati mumanyi ekizibu kwe kivudde ate bwe naddamu neyeekyanga ate ne losing control ate n'afiira ddala. Ne batukwata ne batusika ne batwala ku police station eyo ne bankolera abo bennyini enteekateeka eyaabwe ne baleeta ambulance ya district ne bantwala mu ddwaliro lyabwe. Emmotoka ne bagisigaza era ne batuyamba mu ngeri bw'etyo. Bwebatwala mu ddwaliro lyali lya Pakwach Hospital tuukayo nga bali tebalina kye basobola kunkolako. Bagamba tebalina kye bayinza kunkolako nga balina okunsindika mu ddwaliro ly'e Nebbi kubanga Nebbi balina referral hospital. Musajja kyeyava agamba sirina kyenyinza kukolera wabula kyenyinza okuyamba kukuba painkiller n'okusibako kuba ekigere yali complete fracture ng'ekigere okwata kagirita n'osalako ekigere kyo n'otwala. N'akisibako bulungi n'ankuba ne zipainkiller ne basalawo bantwale e Nebbi. Nze waffe eno ndi wamu Central naye ekitundu kye tulimu ye COVID tetulinayo atumanyi. Ndina mukama wange twasisinkana ku mirimu naye bwe tutuuka mu ddwaliro ly'e Pakwach nga kituufu bakyatuwadde ambulance kyava ova omusawo omwatubu ambuuza naye mwana gwe gye bakutwala ogenda kubeerayo otya? Teri muntu wo mu ddwaliro gy'ogenda gye bakutwala e Nebbi. Tetuyinza kufunira tolinayo ddwaliro eryewammwe lye tusobola kukolera lifaalo. Nale sirina choice kwe kuyita mukama wange n'asembera n'amutegeeza nti basobola okunkolera lifaalo era ne tusaba ey'Ensambya. Batukolera lifaalo ng'etutwala Nsambya. Wabula bibaawo bwe bityo ne banyingiza ambulance okwolekera olw'e Kampala. Tuba twakasimbula bwe tuti omuvuzi w'emmotoka wa ambulance kwe tutegeeza nti emmotoka tebagikkiriza kusukka West Nile kati tetumanyi kyakuddako era solution eriwo tulina kutwala Nebbi. Mu kwerowooza awo Nebbi ani amanyiyo bali baamawanga nze ndiwo eno Buganda eri teryammanyi. Ndina mukama wange tuli awo ne boolekera olw'e Nebbi. Kati tuba tusimbudde twolekera olw'e Nebbi. Mukama wange kwe kutegeeza bannaffe betuleseyo ku site oyo gwe twali naye mukozi munnaffe gwe simanyi n'omujaasi gwe yali naye kutukubira essimu ne bagamba mutulindeko tujje tusalire wamu amagezi. N'olw'okuba baali beeyuna balabike nga bantaasa obulamu bwange emmotoka n'esigala ng'egenda. Bano kyebaava bavuga ennyo ne bajja ne batusanga
omusirikale oyo yali ku lanka ya meja kati n'akozesa obuyinza bwe n'agamba emmotoka oba ambyulensi timuyimirire ne bateesa nti omwana gye mumutwala ani agenda omufaako teri bantu be agenda beera eno ani ajja omujjanjaba biseera bya covid teri muntu atambula n'abagamba mumumpe era ne banzija mu ambyulensi nga tuli mu lugendo mu makati oluntwala Nebbi ne banteeka mu kamotoka akatono ne twolekera oludda e Kampala. Accident twagifuna ssaawa zaali 5 ez'okumakya kati olwo bugenze nga ndi ku zipainikira zokka ne bavuga emmotoka era buli wamu ng'avaamu buvi n'abalaga nti namuyigwe ntwala ne twolekera olw'e Kampala nzijukira twatuuka e Kampala zaali ssaawa 5 bantuusiza ensambya mu ddwaliro ne bankolako bantwalako mu emergency ne bankolako nnyo ku sipiidi kubanga embeera yali nga si ya mulembe. Jjukira yali Friday ng'enkya yali Sabbiiti ne ntuuka ensambya ne bampa ekitanda era nga kye baamala okunkolako nga kye baali bamaliriza nakyo baali bagenda kunkolako operation nga baali balina okunteekamu ebyuma okusinziira ku buvune bwe nafuna ne mu kifo kye nafuniramu ekigere tekyali kyakuzanyirako kuba kyamenyeka ne kitafulumya musaayi nga kirinakolebwako mukugu. Ekituufu mukama wange gwe nali naye yakkiriza okukola buli kimu okusasula era eddwaliro ne liba nga liri mu kukola enteekateeka ey'okunnongoosa ku Monday. Accident nagifuna ku Friday ne mbeera mu ddwaliro ensambya nga balina kunnongoosa ku Monday. Bwe bwatuuka ku Sunday nga bajja bannambuula naye waliwo okusika omuguwa ani agenda okujjanjaba timala ssente nnyingi kuba ensambya ekituufu zaali ssente nnyingi bwe mba serabidde operation yokka okunnongoosa okunteekamu ebyuma baali basabye obukadde 6 nga tugasseeko kirala kyonna. Mukama wange n'akkiriza okuzisasula. Embeera teyali nnyangu naye omusirikale oyo yatwala obuvunaanyizibwa paka kyeyabajja ku lunaku olwasembayo ng'ajja alabe ku mulwadde gwe yabadde naye nga balina bagenda kunnongoosa kwe kubuuza omwana bagenda kulongoosa nti naye nedda abuuza lwaki twonoona ssente ezo zonna nga nze tulina eddwaliro ly'amagye nagamba temwonoona ezo ssente era temusayininga foomu eyo yali gye baali balina okunsayininga ng'enkya bagenda kunnongoosa baali bamaze n'okugireeta nga mukama wange agenda gisayininga. Meja n'agaana n'agamba kati we bituuse omwana mumpe mu mikono gyange ngenda mutwala mujjanjabire mu ddwaliro ly'amagye e Bombo. Kyamazima tekyali kyangu okonvisinga eddwaliro ly'ensambya kubanga baali babaze bizinensi yaabwe ey'amaanyi era singa teyali kuba Meja kujja n'obukambwe bwe bwonna baali baŋŋaanirako nga baagala kuba nti byonna baali bamaze okubiteekateeka nga ne surgeon bamaze okumwinfoominga nga n'ennamba baali nga ne ku notice board baali bagenda bamaze okunteekako n'akozesa obuyinza bwe ku Sunday olw'eggulo n'antwala e Bombo mu ddwaliro ly'amagye ng'agenda kujjanjaba mwana we era bwe yantwalayo n'amanya n'agamba kati we bituuse
olinagguma naye otuuse mu mikono emituufu. Ebbombo tebyali byangu. Ensambya baali bagenda kunnongoosa ku Mande naye bantuusa ebbombo ng'abalwadde baali bangi. Jjukira eri ddwaliro ly'amagye. Abajaasi bonna abafuna akisidenti mu ntalo babaleeta eyo. Ekituufu Mukama yali mulungi gye ndi, bwe yantwala n'ankwasa abasawo n'alagira n'abajaasi abaali mu yuniti ye okulabika nga banzijanjaba kubanga saalina muntu wange n'omu mu kiseera ekyo. N'agenda. Mukama nga n'akola ebyekisa. Abasawo simanyi tewali amanyi kye baakola. Baasobola okunkwata nze civilian ne bantwala mu woodi z'abakungu abajaasi abali ku leve eya waggulu gye bampa room special era n'embeera eyo ng'omukungu. Ekyo si kyekikulu. Baatandika okundabirira abajaasi mu kujjanjaba omuntu gwe batamanyi nange nga sibamanyi. Abajaasi bandabirira ng'abalabirira muganda waabwe kubanga saalinawo muntu wange n'omu. Nga Meja naye gwe nasisinkana olunaku olumu gwe twasisinkana ku mulimu naye agenze, n'abantu bandeseemu bankwasizza nabo sibamanyi naye nga tusigaza awuliziganya ku ssimu. N'ekyamazima nti ne Meja nali naakategeerako erinnya lye limu naye nga ndi mu ddwaliro. Banfaako mu kifo ky'okunnongoosa amangu abasajja bambeezaawo wiiki nnamba nga tebannongoosa. Buli muntu n'alowooza nti ekigere kivunze era bagenda kitemako. Yaliwo okulongoosebwa ku Mande, bansindika kunnongoosa ate ku Friday yali eddako. Tutuuka ku Friday yali eddako ne batannongoosa, musimanyi waliwo ebyetaagisa. Embeera n'etabuka ne bansindika ate ku Mande okunnongoosa. Naye ng'ekigere kye bagenda olongoosa ekimaze wiiki ennamba tekyafulumya musaayi, wabula nga bajja ne bakikeberako bukebezi ne bagamba kijja kuba tekinnaba kuvunda. Naye nga kyo olwedde eno wansi kyali nga kiri kifudde kubanga kyakutukiramu ddala nga okwata kagirita n'osalako ekya wansi n'otwala. Embeera teyali nnyangu. Mande teyalwa neetuuka. Ekituufu bantwala era ne bannongoosa ne banteekamu ebyuma ng'ekigere tebakitemyeko. Newankubadde nga buli omu n'abajaasi bonna abaali bandabirira n'abamu ku basawo baali bamanyi nti ekigere bagenda kitemako, naye navaayo ng'ekigere tebakitemyeko era operation nebeera successful ne batandika okunzijanjaba. Nabeerayo akaseera era ne nkomawo ewaka ku kibuga ene Namugongo. Bwe mba ntuuse ewaka nadda ku muzigo we nali mbeera kubasuula wali ewaka wennyini. Eri abasawo be nafuna okuganja okwali okw'amaanyi mu ddwaliro. Nemba nga nvudde kubanga ndiyo ku wooda ya Meja, naye nemba nga nsigaddeyo ate ku lwange nga nkwanya emikwano, ng'abasawo bafuuse mikwano gyange, abajaasi bafuuse mikwano gyange, kati nga bajjanjaba mukwano gwabwe. Era kwe kumpa advice ne bagamba toddayo mu kyalo, oba olina ku kibuga w'osobola okubeera sooka obeerewo kubanga mu kyalo waliwo bagenda okukolako kuba saawa ento tolina control. Kino ekigere tebalina kikwatako wadde, nawe olina osigala wano. Ate nga nali nina okuddangayo ku review ey'amangu, mu kyalo waali walanga obujjanjabi buba bugenda kumbeera buzibu. Ate nga bukama bange baali beeyamye okundabirira, naye singa nali nva mu mikono gyabwe kitegeeza obuyambi tebwalize.
Mu mbeera eyo landiroodi wange kwe kukuba essimu nali nkyali mu ddwaliro n'agamba mwana wange toddayo waka. Jangu nze ngenda kujjanjaba paka lw'oliwona. Landiroodi just. Era byonna nga bansiibudde nakomawo ku muzigo gwange. Landiroodi n'atwala obuvunaanyizibwa nga bwe yeeyama n'atandika okunzijanjaba ng'omwana. Era n'atwala ekitundu ky'abazadde n'akola nga Mukama bwe yamusobozesa nga bwe nzirangayo ku review mu ddwaliro ly'amagye e Bombo. Gye nafunira emikwano n'enfunayo abasawo abaafa ku bulamu bwange okutuusa lwe natereera. Ekisa kya Mukama kibeererawo abaana be, ebyo byonna bigenda otuukawo nga bazadde bange tewali n'11 kye baakwatako, nange sirina n'11 kye nakwatako. N'ensimbi Mukama wange ze yali agenda okukozesa nazo naziseevingibwa. Ensi kyali esuubira nti ekigere bagenda kitemako ekigere kyasigalako. Era nabeera n'ekibyuma mu kigere okuva 220 paka 222 ne babijjamu. Ne mu kubijjamu nagenda bugenzi mu ddwaliro nze mwennyini ogenda okulaba nti oba kituuseewa. Nagenda ntuukayo ng'omusawo aŋŋamba Kigumba lyayunga dda era tofuna lirabika ng'olitafunangako akisidenti yonna. N'aŋŋamba yanguwako mangu ogende babiggyemu kubanga kati tebirina mugaso gwe bikola mu mubiri. Ne nzirayo ku X-ray y'e Bombo era nabo ne bagamba kyekimu ne bankolera puroguramu ate ey'okuddamu okunnongoosa okunzijamu ebyuma. Ekyamazima Mukama yankolera ebyekisa. Olwo ngenda okuddayo e Bombo nga sirina mbw'oba nzirayo ku lwa Mejja simanyi nzirayo ku lwani. Kati olwo nali nzirayo nga nze Ddaani nga nzirayo mu mikwano gyange gye nali nakolayo. Era bankolako bulungi nnyo ne bandabirira bulungi nnyo paka ne we twogerera eno obulamu bwaddawo. Omulimu gwange gwasigalawo newankubadde nga gwalimu okuyuuga mu mbeera eyo. Ebizibu bingi ebyatuukawo. Kampani gye nali nkola abakama bange baayawukana baali babiri ne bafuna obutakkaanya kampani n'ekolapusinga. Newankubadde nga byasigala bwe bityo Mukama yandabirira paka ne ntandika okuddamu okukola emirimu mu mpolampola egyo gyennyini gye naliko paka lwe nawona. Era paka ne bwe buli wano kati ndi mulamu nawona. Naye sisobola kulimba nti ng'ensi yali yeebuuza n'ab'ewaka ng'oluyimba luli lumu nga bagamba ani yali ssente ezo zaali zigenda kuvaawo okujjanjaba. Nga ne Mukama wange mwennyini annyinnyonnyola nti mu kiseera kyennyini bwe baafunira obutakkaanya akawunti ne bazisiba ne ssente yali tamanyi wa gy'agenda kuziggya ze baali bansabye zonna. Ne Mukama yateekawo obuddukiro bwe. Mukama n'amponya mu ngeri buli omu gye yali yeewuunya nti nali sisobola kuddawo kutereera, naye kyamazima n'addawo. Buli yali andabako n'andabako ssaawa eno tasobola kukakasa kiki ekyaliwo. Omuntu eyandaba nga bakannongoosa n'andaba n'essaawa eno takakasa nti ddala nze omuntu eyaddawo. Ne Mukama abeerawo mu mbeera zonna era n'ayimiriramu nange sadda mabega era n'addawo kupya mu mirimu gyennyini. Obulamu ne bulabika nga buddamu okugenda mu maaso. Ekitiibwa n'ettendo bimuddire. Ffe bye tulabanga ebinene mu maaso gaffe, mu maaso ga Mukama bya butaliimu. Ye atema amakubo gonna. Newankubadde ebizibu byatuukawo nange simanyi na nsimbi gye zaava kuba twagenda okuddamu okubalabalamu ssente ezaagendanga ssente nnyingi.
naye emikono gye najjanjabirwamu gyonna tekwaliko muntu wange n'omu, kubanga ne mukama wange nze saali mukozi wa permanent, nedda. Saali mukozi nti ndi registered mu company, nali mbakolera nga bampayuka obusaabu nga nakatandika emirimu, kale nga banneesiga nga atambulako nange, naye nga saali nti ndi ku payroll ya company, naye ne balabika nga bayimirirawo nange mu mbeera yonna. So mukama akoze ebikulu gye ndi, n'ebirala bingi ebyaddirira mu mbeera etaali nnyangu, ebyaddirira oluvannyuma lwa accident eyo, naye byonna era nabiyitamu. Mukama akolera abantu ebikulu kasita omwesiga. So mukama tadisappointinga muntu we, n'ayimiriramu nange era n'ampanguza n'amponya.